kale nno okukwatibwa kwa Bizonto mpozi kwabadde kwaddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti wabaddewo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa nga kiraganga nti ekiriko amateeka oba regulations abazigenda okubeera nga ziruŋŋamya abayimbi ne bannakatemba ku biyiiye byabwe. Era nga ebimu ku byabadde bimpozi binokoddwamu ennyo kyekyokubeera nga omuyimbi oba munnakatemba nga tannafulumya luyimba oba muzannyo alina kusooka kugutwalayo mpozi mu komiti eri ewabula okuva mu gavumenti babeere nga baluyita mu bagambe nti kasukaali tekalina kufuluma, guno omuzannyo si mulungi gukyuseemu bwoti. Kale nno ekintu kyatanudde abayimbi bangi nnyo, buli omu akyogerako lulwe. Amateeka ge bagayisiza kutogera bayimbi na bannabitone abali mu creative mu entertainment kubanga batidde nnyo oluvannyuma lw'okulaba amanyi g'ennyimba message ebeera mu nnyimba kikyeyinza okukola abantu so kitukakatako ffe okugagaana. Tosobola kuŋŋamba nti nonza okuyiiya oluyimba ngenda dutwalira minisita wa genda tabeerangako mu ati tamanyi naki kyekitegeeza okuyiiya oluyimba mbuye atunulemu alabe oba luyita oba teruyita, so tekisobola kukola. Okuyimba nnyimba wennawe njagalidde nti si katala ze wenjagalira okuba omuziki wengukubira, so n'ensaawa zino era ngenda mu studio kubanga nina ennyimba ze nina okukola, naye ate era nga sijja zitwalayo wa minisita, ekyo kyo nakiganye. Nja ziyimba nziteekeyo, manyi waawe nsobola oteeka ennyimba abantu ne bazifuna, so seetaaga genda mu sisitemu ya byagana amateeka ge bataddewo. Temukkiriza mateeka ga kutogera industry. Abantu abatusalirawo amateeka gano tebali mu entertainment industry, so twetaaga tubeere fully represented, abantu abalina omwoyo gw'abo abantu abali mu entertainment industry, abantu abasobola okufuna pain abayimbi gye bayitamu oba bannabitone gye bayitamu basobole okukola ebintu ebisobola okutambuza n'okuzimba entertainment industry. Bwatyo Nubian Ili bwe yategeezezza. Bwati twasobodde okufuna mpozi ate ne Kayemba Solongono ye manager wa Wema nga naye agenda kwesimbawo kuwa MP mpozi wali Bukoma Nsimbi South, naye n'ategeeza nti gavumenti kye yakuttemu kwabadde kukwata mu buugi obubabula. Amateeka twagala badda ne tunnyonnyola abayimbi naye abayimbi ne babeera n'ekintu kye bayita ego. Gundi ono obukulembeze bwabwe ne bulimu okutereera bwennyini. Bakolako n'akakiiko naliko ne John Segawa, naliko ndowooza ne Kusasiro Hildaman n'abalala, naye nga balina bye baagala ne sipiri gye baagala okutambulira ku mufo ky'okutambulira ku kituufu. Kati amateeka abasajja baddeyo ne bagayisa. Kati essaawa eno ate balowooza kuddamu ku reorganizing, tuddemu tutempalinga ekintu ekyo. Kino nga twali tufunye looya, ekintu kyonna tukikwate mu ngeri y'ekinnamateeka. Naye ne bateekamu embeera eyo ffe amba byabufuzi abakitaddemu kyokka nga kiri mu mulimo gwaffe mwe tujja ssente. N'olwekyo mu mbeera eyo tetulowooza anaategeera ategeere nti ekirina okununula ebintu ebyo byonna byonna kukyusa bukulembeze waggulu, kubanga omusajja awooza okuyimba akuyita kwa leisure, takitwala nga bizinensi ebezezaawo omwana omunaku, omwana atalina ssuubi, yakitwala nga leisure. Kyobola nga bateekawo amateeka mbu oba olina kyokoze gavumenti esooka ejja ekiwuliremu oba oli mitinga obwongo bw'omuyiiya. Alina obubaka bw'aba ayagala okuyisaawo, naye byonna babikola beewala ennyimba ezo ze balowooza ezijja kwogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga, balowooza nti ate babyogerako byo bibakuba. N'olwekyo nsaba abayimbi muve mu kulowooza nti ono politics, ekituufu abayisa amateeka ago baagala kutukosa kukwata we tujja. Muveeyo lumu n'eddoboozi limu, omusajja ono kyawulira kirala, tawulira ekyo mu muzeeyisewo ffe tuli bakyaliibo, abakiryamu bo bali eyo basanyufu, abasinga obungi percentage ennene eri mu kubonaabona. Bwe tubyogerako nga muwoza politics. Gavumenti eyagala ba critique, teyagala abantu banaagibuulira nti mukulu wano oba okoze bubi. Kyova olabanga esalawo mbweruŋŋamye omuntu kyanaayimba. Bannayuganda Uganda ebadde ewemula nnyo, ebyo byonna bya bufumbaafu. Gw'osobola otya okuluŋŋamya kintu ky'otateekamu? Bateekamu ki? Ebbanga lyonna ebaddewo nga baagirabanga ey'abayaayi. Omwana akuze mbunze taata omwana ono nze omanyi omwana ono nakoma okumuzaala, kakati ntuuse omwana aguletiwetinga, omukolo tegulina kubeera wa ssengaawe gundi, gulina kubeera gundi. Oba contributinze ekyawo baggayi. Kutumanyiira bumanyiza kutumalira biseera. Gavumenti va ku bayimbi. Abayimbi bakusiriikiridde ne basirika. Tolowooza nti wasanyufu ku mitima gyabwe gye bali. Ne basirise ne bagamba naye kati ojja tukola olw'obutiitiizi bwe wateekawo. N'olwekyo mu mbeera eyo gwe bakwate ojja kutegeera ky'okwatamu. Okusinziira ku Waik Benda, ono mpozi nga yabadde yakalondebwa okudda mu kifo kya Sophie Gombya ku bwa pulezidenti bwa UMA, agamba bannaye kino ekintu kitulya ffenna bannabitone. Ffenna ate gojja sanga gubadde obalira ku ndongo yokka ate ojja kubuulira firimu. Nze kyensaba abayimbi bannange baleme kutuula basirike, okitegeera ekyo kyo kikulu nnyo, baveeyo boogere n'amateeka bwe batogategedde kasita waliwo akutegeeredde gwe yogera, tubeere n'eddoboozi limu, because kino kitukwatako ffenna. Oyinza okuba toyagala UMA, toyagala Waik Benda, toyagala ani, because nze mbadde mu UMA kati mwaka kigenda wera ebiri sinnafuna kizibu na muntu, era nze omuntu atuukirira buli muyimbi ne Gravity baani bonna abeefuula nti byabeera lusalalusi bonna mbatuukirira, era ne mubulira ekiro naga ate nkeera nakubira essimu omwana mbadde njagala kukola kino nkoze nti, era ne mutumuyamba naye ku TV nakugamba nti ate nze tabankulembera.
Okyali muwolokoso ate nga tukyagendera ddala mpaka ssaawa nyaze nnyini nze Sula Ssenyonga Haji Titibya ate kakalamu ajja kubanga neegattako. Ekintu ky'okubeera mpozi nga bayimbi ne bannakatemba bawaayo ebiyiye byabwe bisooke bitunulwemu balabo babisaanidde okufulumizibwa kikubye bayimbi waggulu nnyo era nga mpozi Mathias Walukagga ono nga naye ayagala ntebe ya bwammeeya ensangi agamba nti yesi waakuwaayo nnyimba z'embu baziyitemu bazitaganjula batya tajja ziwaayo abalala mwe muweeyo ye tajja kuwaayo. Bagenda kulegesinga eri abalala nze bakimanyirewo kati okuba kulegesimba nti nze sigenda kuwandiika luyimba lwonna ngende ndukwate nti nditwala abakulu bamale okubuyisaamu. Kino kizenga kyetteeka ly'abayimbi naye mateeka gajiridde eggwanga lyonna. Buno bwe budde eggwanga lyonna lirabuke ebintu bye twalaba edda ze natandika dde okuyimba ennyimba ezinenya gavumenti ensobi zaazo nga bwe tubangamba nti ndi anti gavumenti siwagira gavumenti. Kati saawa eno n'abayimbi abawagira gavumenti bazibuke amaaso nabo tebagenda kubeera safe. Nze ndudde n'ekiweewa nga muwagizi wa gavumenti nnyo ebbanga lyonna ng'era abeera nnenya lwaki saagala gavumenti. Kati ekyo ayagala gavumenti bw'osoose okukwata ne bakola ki ne bateeka munda. Bene tteeka kitegeeza nti ligenda kutuuka babeere nga n'omuntu wa bulijjo wadde toli muyimbi nga likukwatako wasula bagenda kukugamba nti mukulu bw'obanga oneebaka ne mukazi wo wiiki ejja sooka ojja olipootinge wano tutegeeze ku nsonga eyo. Era n'omala okwatibwa nga tewalipootinga nga mwebase mwenna bagenda kukwata bakutwalira kusime. Walukagga kiki ekibaganya okwegattanga mu abannabitone kubanga ebintu ebyo byajja mwaka ndowooza guwedde we twasandika okubeera nga tubiraba ne tulowooza nti banaabisindika limwe ba stakeholders musobole okubidiscussingako muzeeyo ate mweyo input yammwe. Teekendyeyo okumanya etteeka lyayisibwa dda era already liri gazeted. Tetumanyi baali gazeti nga tumanyi bakoolako sitampu nga teriyise mu paalamenti. Kyenjagala kugambe be bayimbi abawagira gavumenti nti abamu baamanya ku kintu ekyo era baabitukufunya amawulire nga baaliteefezanga eyo nga ne bakoolamu ne bagamba nti seketizde tulipresentinga bali abalala bonna ebintu ngabaani ebyo ogenda kubibuuza pulezidenti Sofigo yabadde pulezidenti w'abayimbi ne Mwanennyanja baagaana okunonda ku nkiiko zaabwe nga bagamba nti Walukagga ngeri atawagira gavumenti ajja kutulemesa. Okusinziira mpozi ku mwaka ogwa 2019 mwana muwala oba omukyala Sophie Gombya yali akyali mu ntebe ekiwandiiko kino we kyafulumira era kigambibwa mbu osanga oba oli abo bwe bakukusa ekintu kino ne kigenda wabula ye Sophie Gombya bino byonna abyeganya agambye nti ebintu buno bakukusiza nabikukusa naye yennyini tabimanyi. Kiweewa bangambye obaddeyo eri ku side reporters ensonga ya kumukwata ku biyiiye bye yayiiya n'abaana ba Radio Singo bakidoomoole nabo bakutte bizondo nabo balikire ku nsonga ze zimu ezo naye nga mu ligiimu yo waliwo nga baleeta ekiwandiiko ekyo kati abantu batandise okubagamba gwe mwaliyo ebintu ebyo ne mukukuta nabyo era ne babiyisa n'abayimbi abamu kati njagala kufuna luddalo. Mukama Katonda ompe ekisa. Kakati etteeka eryo we lyajjira waliwo ebiteekateeka ne baleetako awo era ne batuteekako mbusimanyi bakola consultation. Ne babako abantu be baayita bwe baconsultinga we insisted nti fe abayimbi tebaatubuuza bonna bwe baconsultinga they were not okay with it because they consulted about comedy nobody was okay with it so ne bakizaayo kati zino regulations zibaleese temuli yadde ka quotation akaali muziri kino kibaleese kipya okumanyanga babadde balina ebyabwe bye baagala okuyisaawo bakipapisa mangu ne bakigazetinga batugezezako falling up from the parliament regulations bwe zijja zirina okubeera ku table mu parliament ekyakolebwa at this time batugamba zaali gazeted ate n'okubeera gazeted baali tebazituwadde ffe kuzimanya wabula some people sneaked it out ne kirinkinga so mu ndowooza yange nti baadde balina ebyabwe bye baagala okuyisa bakiteekeyo regulations zaabwe zireereyo bajje nga bakwata mpolampola ekitandise okuluma kati bizonto babinonyeewamu kumakya si bwe kiri kiweewa baamukutte ne ku lisita abalala bonna abaliko luli babadde tebalina mateeka bye babakwatira so kino ekyabwe bakiisizaawo ne bakikwatakwata mangu mbu ne bakigazetinga we are trying to follow okuva mu parliament batugambye tebakiisangako mu parliament kati kitegeeza musobola okikyalenyenga era kyetuliko ye process zetulimu ya challenging. Okusinziira ku kiwandiiko kino oba oliawo singa kyali kyajja dda nga bizonto byali biwaddeyo script zaayo nga tebannabikoodinga oba oliawo bandibadde tebakwatibwa bandibadde bagamba nti kino mukikyuse. Ragadi muyite Dani Kazibwe ono mpozi nga y'omu ku bajjajja w'abayimbi agamba era nga mpozi amanyiddwa nnyo nga musajja muna NRM nga ne wa President Museveni ayingira takonkonye
abantu batandisa okugamba nti obaoliawo bakukusiza ebintu bino era bo babifunyemu babadde kwekubira kikono wabula yategeeza natugamba nti nze nasoose n'okukubira minisita Mutuluuza okumugamba nti ekiteeka kino tekijja kukola mu kizzeeyo. Kubaganyizamu ebirowoozo ng'abayimbi ba stakeholders ne tukkiriziganya ne ministry eyagenda nti batwadde wiiki ejja tujja tulamu ne ministry ya ICT okukola nti tusale entoto tutereeze ebyakyama mu mateeka. Twalirabye ng'etteeka eryo ligobawo ebintu bingi, ligobawo creativity, ligobawo obwannannyini, copyright already teri enforced. Babba oluyimba nga barekodingibwa ate olutarekodingibwanga teririko safety ligenda kuta industry by bwembanga neta ekintu kyengeno kulima nga siko kiyiya notandika okugamba nti awo tewajja kunyuma. Waliwo ebintu abantu byebeebuuza nebagamba nti kati nga Rwagati ne ttiimu endala abatuukirira President Museveni abali n'ekibiina olwedde kibawagira gye kiri mu buyinza lwaki tebasobodde kubeera nga bayamba bayimbi bannaabwe bo beefuddeko bwefuuka. Naye endowooza embi abantu gye balina kati ndi mu kulwanirira tteeka ate ekibuuzo ky'ombuzizza nti nze amanyi President Museveni lwaki kirwaniridde bantu. Nze kennyini ze nakubidde minisita nti tteeka kyamu akati awo mba sirwaniridde bantu ntya. Bate kisagala tumye tuleke na ndowooza ya bukyayi na ndowooza eya butayagisa na ndowooza ya kulemesa. Ate nze yebaanye n'abantu abalala okulaba nti kikya President Museveni kino si kya NRM kino si kya ki tuli bannayuganda abayimbi. Mu palamenti mubaddemu MP ate olwedde babaddeko mu music Katolo Wama, Honorable Judith Babirye, Honorable Kyagulanyi bo bayambye eki. Kale nze kyobuuzizza nti ate naawe okimanyi wali kutta simu ya Bobi Wine n'omukubira ku Ssebatimba n'okubira ku Katolo Wama ne bakubuulira kubanga etteeka bwe lifuluma liyita mu palamenti abayimbi abo baaliyo tewali yafaayo.